eno ye pulogulaamu yo Leesoni wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Leesoni wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukwano gwaffe omulungi ali ku 3ABN nyongera otwala omukisa guno okubuuzaako n'okwaniriza mu nteekateeka eno eya Leesoni wiiki eno. Twebaza Mukama akukuumye, akulabiridde okuyita mu nnaku 6 ate n'akutuusa ku lunaku olw'omusanvu mirembe tumwebaza era agulumizibwawe bw'ekitiibwa. Akubuuzaako nze Nasaani Matovu Munnagomba bangalira mu ssaza Ssaabasajja eri e Buddu era nga mu Leesoni wiiki eno nina ettiimu ey'abavubuka enjasabiggu okuva ku luuyi luli olw'ekkanisa eya Najjanankumbi. Asookera ddala wano wakati ye mukadde wange ate muganda wange Ssenvuma Andrew Amos. Ng'ono yamyuka akulira ekitongole eky'ebyenjiri mu Najjanankumbi so nga era ye adult division leader sajja bakwasaganya biki ebisomesebwa mu Najjanankumbi yonna. Ku luuyi luli nina omukisa ogusinkanye obi wange twaliko ffenna eyo e Bugema muganda wange yiga Enoka sewo tusense nnyo okulaba. Oyo Mudinkoni mulamba ate yamyuka ye muwanika oba akwatira ensawo ab'ekitongole eky'abasajja Adventist Men eri Najjanankumbi. Bane tubaniriza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo mu program Leesoni wiiki eno. Tusuubira nti tugenda kubeera n'ekiseera ekirungi nga Mukama waffe bw'anaasiima. Kati atulaba tuli ku Leesoni namba 8 tutambudde n'olugendo bwe tubanga tuvudde eri Masaka nga tujja Kampala wa mmimpi gitutuuse kuva lutwalanika Leesoni kati ya 8 tunaatira okumaliriza Leesoni naye nga ekibuuzo oyizeemu ki oyambiddwa otya okulaba nga osemberera Kristo kubanga ekitabo ky'Abaebbulaniya kyonna kiri ku mulamwa gumu Yesu Kristo saddaaka etuukiridde. Yesu Kristo yatuyunga ne Katonda. What a blessing okuba nti naffe tugenda maaso n'okwejjukanya ebigambo nga bino. Muganda wange Ssenvuma nkusaba obuuze ku balabi baffe awamu ne muganda wange yiga Enoka. Neyanziza nnyo abalabi baffe abafiri ABN terefayina eyaffe ebuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Obwe tulindirira bwe twesunga okutuukamu ffenna ku lunaku lw'enkomerero muganda wange mwannyinaze tosubwa kutuukayo kubanga Kristo byonna ne byetaagisa okutuusaayo yabikolako dda. Muganda wange ne mwannyinaze atulaba eyo kusookera ddala twebaza Mukama atuwadde omukisa guno kafa ab'e Najjanankumbi okuweereza ku mpewo za TV eno era tukusaba obeera omuwulizi omulungi ate era ne Mukama abeere nga akubeera nga akuluŋŋamya. Mukama abawe omukisa nga mutuwuliriza. Weewaawo oluvannyuma lw'okubuuzibwako mikwano gyaffe wano bwe tukyazizza nsaba muganda wange yiga otuweereyo essaala tulyoke tuggulewo butereevu. Katwebaza oli mulungi kitaffe tukwebaza ekiseera kino ky'otuwadde ate okujja wano kuweereza Mukama Katonda waffe nno tekaffe tubule kweyogerera ffe. Ekyokuyiga kino eky'omunaana kitugendako Mukama Katonda waffe tumanyi bw'asobola okusomesa abaddu bo wamu n'abazaana bo tukoowoola oyongere okututangaaza ate era otuwe n'ebyo ebigambo eby'amagezi. Kusaba kwaffe nno kutusaba tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo mulokozi waffe. Amen. Weewaawo tweyanziza nnyo mukwano gwaffe okuba nti otambula naffe mu Leesoni wiiki eno. Gwali ku YouTube twongera okugamba nti weebale nnyo ssebo weebalire ddala naawe nnyabo abatufolowingira ku Avento Productions pozi naawe ali ku Facebook weebale kulikinga page yaffe ate mwebale n'okuba nga musharinga obubaka buno okubutegeezaako n'abalala kubanga Mukama waffe yagamba nti enjiri eno y'obwakabaka eriwulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa oluvannyuma enkomerero n'eryoka ekola ki n'eryoka etuuka. Kati nno bwe tutuukidde ku Leesoni eno namba 8 ekitundu ku njiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu
kwe kutuyamba otegeera nti eriyo endagaano empya omuntu ali kutuyana wabula okukkiriza Katonda abikkolere. Tuzze tulaba Yesu Kristo mu biti ebyenjawulo. Twamulaba mu kusookera ddala nga mwana wa Katonda ng'ekitundu ku bubaka obwaffe mulembe guno gw'enkomero. So mu lesoni eyaddako awo ne tumulaba nga ye mwana w'omuntu atakwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Ate olwava ne tumulaba nga atugabira ekiwummulo ekya sabbiiti ng'akabonero akatujjukiza nti ye mutonzi waffe ate era ye mulokozi waffe. Ne tumulaba Yesu Kristo oluvannyuma nga ye kabona omwesigwa yekka bwe tusobola okwesigamako okuyungibwa ne Katonda. Kubanga agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu era teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Weewaawo. Naye ne tujja nga tumulaba nti ye anka. Lesoni yaggwa ey'omusanvu. Anka ye nnanga yessika ery'obulamu. Ayagala yenna okubeera nga asigala yeeyunze ne Katonda mu bulokozi okukkiriza kwe kulema okugwa weetaaga Kristo. Olwo twagala kweyongerayo nga tunuulira Kristo nga omubaka ow'endagaano empya. Ninawe ebibuuzo awo nga bisatu bye njala osooka okubanga mbabuuza ompe ku ansa oluvannyuma tulende tugende mu kinyusi kyennyini. Nsaala na kusoma lunyiriri lwa kujjukira nga bino ebibuuzo tunaba kubiddamu. Bweyogera ku kigambo kya omubaka mediator yaani ekirala endagaano kyeki endagaano ki yasooka okukolebwa? Ebibuuzo biri bisatu. Ani addamu ekiriwa? Sebo nze ngenda kuddamu eky'omubaka. Ogenda kuddamu kya mubaka. Badde nsaba nti bwe kubanga okusiima ko moderator tusobola okuddamu n'ekyokubiri ekyo nti ndagaano kye yasooka mu buufu obwo. Ebibuuzo biri bisatu. Sebo. Ekisooka kigambye omubaka kyeki? Oba omuyima? 2 endagaano kyeki? Ekyokusatu endagaano kye yasooka? Ebibuuzo ebyo tusooke tubyanukule tulyoke tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omulabi waffe nsubira wandyetaaze okufuna bwino ku nsonga eyo. Weewaawo ekyamazima kuba buba bulyazaamaanya omulabi waffe bw'atategeera omubaka yaani. Kubanga tugenda okuyiga ku kyokuyiga ekinene ekiriko omutwe ogamba nti Yesu Kristo mubaka w'endagaano empya. Abantu bangi bayinza okuba nga bamanyi Yesu yaani, naye bayinza okuba nga tebakitegeeranga nti mubaka ng'ayina nga n'obubaka bwe bw'endagaano eyo empya. N'olw'ensonga eyo mu bufunze abaganda bange bannyinaze gye muli yonna mukimanyi nti no mu constituency zammwe mulina ababaka abakiikirira mu parliament. N'olw'ensonga eyo ababaka abo be bakolanga olutindo wakati wa constituency ne gavumenti. Era ebirowoozo bwabeerawo ebirowoozo ebyetaaga okuva mu constituency okutuuka eri gavumenti biyita mu mubaka oyo. Era bwe babeera nga waliwo gavumenti byetaaga okutegeeza abantu mu constituency eri wansi, omubaka oyo still abeera wankizo. Kwegamba yabagatta. Weewaawo yabagatta, ye mutabaganya, yabeera omuyima wakati w'abantu abo ababiri. Muganda wange yiga enuka tuyambeko ku kino ekya endagaano kyeki? Endagaano kusookera ddala nja kusaba otubikkulireko mu Revelation 13 olw'omunaana kubanga atulaba yandiyagadde okumanyira ddala endagaano eno ekolebwawa era ddi. Yesebo nja kusaba otusomere kubikkulibwa 13 olw'omunaana. Ega nti era bonna abatula mu nsi baligisinza, buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Buli atawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu ku lw'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Endagaano eno tugiraba nti ekolebwa mu ggulu eyasookera ddala wakati wa Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe. Era endagaano eno tulaba nti Yesu Kristo ayimirirawo ng'agenda okubeera ku sayidi y'omwana w'omuntu ng'ate ku sayidi eri kuliko Katonda Kitaffe. So endagaano bulijjo tuziraba Katonda zajja ayogerako oba zajja akola n'abantu be. Tulaba nti Katonda abeeramu
ate nembeeramu n'abantu be. So endagaano gye twogerako kaakano eraga nti erina abantu babiri, omwana w'omuntu, enjuyi bbiri, omwana w'omuntu ne Katonda. Kwegamba entegeragano eyo wakati waabwe. Okay. Kati omulabi waffe twagala kwolekera olunyiriri luno olukulu mu kitabo eky'Abaebbulaniya essula 8. Olunyiriri olw'omukaaga tulabe obubaka obuliwo wano obugenda okutuyamba okwongera okutegeera omulamwa gwaffe gwe tutambulirako olwaleero. Abaebbulaniya essula 8 olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma Luganda. Era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Ekimu ku byenjagala mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya mulimu obuntu beta. Ogamba beta. Kwegamba new. Endagaano empya. Obulamu obutagwa. Saddaaka esinga. Beta sacrifice. Kwegamba kale byonna birungi. N'omusaayi guli beta. Si guli ogw'embuzi, gulawula ogw'omwana gw'ente. Kwegamba ekitabo kino kyongedde okutuyamba okwongera otegeera nti really bwe tuba bakubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu twetaaga Yesu Kristo. Kristo twamulabye nga okusookera ddala olw'obulamu bwe obutuukiridde bwe yawaayo ku musaalaba ng'afa mu kifo kyaffe yasobola okutwanjulira endagaano eno empya wakati waffe ne Katonda nga bwe mukyogedde. Ate ne tumulaba nti okuyita mu kufa kwe still yajjawo omusango gw'ekibi. Kubanga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo Mukama waffe Yesu Kristo. So ekinyusi eky'endagaano empya we tugenda okulaba nga kijjira nti ffe luli twali tulina kuyimirirawo ku bwaffe mu maaso ga Katonda naye Kristo ajja n'endagaano empya nga tuweereddwa omukisa ogw'okubeera abalamu ku bubwe. So twatandika ne akatundu kano aka Sande. Wali weetaagisa endagaano empya? Ekyamazima omwagalwa atulaba twagala okusiiga ekifaananyi. Ekyamazima toyinza kuleeta kintu kipya okuggyako ng'abaddewo ekikadde. Era olw'okuba nti wabeera wabaddewo ekikadde kimala kulemererwa ekipya ne kiryoka ne kifuna obwetaavu. N'olw'ensonga eyo muganda wange nzikiriza nti wayize wamu naffe okuyita mu weekend ennamba. Twagala okukkiriza nti twalabye endagaano Katonda z'akola n'olulira omwana w'omuntu. Ekibuuzo ky'osoose okubuuza nti endagaano kye yasooka era abantu bangi badde beewuunya mu weekend yonna nga basuubira nti endagaano eri yabajjajjaffe ba Musa n'abalala nti yasooka. Naye omwana wattu nazzeemu nnyo amaanyi. Bwe nadde nsoma mu kitabo kyakubikulira muganda wange kya Kootinzi Sula 13 olunyiriri 8 nga Katonda atutegeeza nti abo bonna abatawandiikibwa mu kitabo kya bulamu ekyamazima yatulaze nti ne bagenda okukkiriza enkovu, be bagenda okukkiriza ensolo n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo. Naye yagambye nti naye abo amannya gaabwe, in other words amannya gaabwe agawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu bo tebagenda kugisinza. Naye yagambye nti okuva ku kutondebwa kw'ensi, njagala okukaddamu ako, yagambye nti okuva ku kutondebwa kw'eki? Ensi nga tennaba kutondebwa. Endagaano ya Katonda, Katonda yalina enteekateeka ey'okulabika nga abantu be babeera bulungi, nga babeera balamu. Naye omuntu omu ayinza okwebuuza nti bw'ebanga yaliwo ku kutondebwa kw'ensi obanga ensi tennaba kutondebwa, lwaki Katonda yandibadde akkiriza Adamu ne Kaawa okwonoona ate nga yagala babeere abantu abaki abalungi? Naye mu bufunze nyawo okutegeeza muganda we mwannyinaze gwe muyizi munnange nti le wiikendi tweyongedde okukakasa nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagala omuntu newankubadde nga yali agenda mutonda, njagala tutegere kana akantu, newankubadde yali agenda kutonda Adamu ne Kaawa, yakimanya nti bayinza okwonoona, naye n'atayagala bantu bano kubaleka mu bbanga. N'ayagala nti newankubadde nga bayinza okuva mu kkubo lye kubanga yali abalekedde power of choice. Yali tagenda batonda batambule nga batambula ng'okwagala kwe kuli tuli ffena newankubadde nga kyekyali ekigendererwa ki. Naye Adamu yamala omutonda n'amuwa kye bayita free will, yeesalirewo kyanaakola.
naye Katonda olw'okuba nti yali amwagadde nnyo nti newankubadde ng'ayinza okubeera ne free will era ayinza ogikozesa obubi era ekyamazima tetugenda wala Adamu ne Kawa free will bagikozesa bagikozesa bubi olw'okuba nti bagikozesa bubi nga Katonda ali yakola dda pulaani ey'okubalokola njagala kino muganda yomanyi nazo okyetegereze nti olw'okuba nti yali yakola pulaani nga n'ensi tennaba kubaawo endagaano eno gye tulaba nti mpya etuukirira butuukirizi naye ng'ali yalangibwa dda ng'ensi nabakola ki ng'ensi nabakuba n'olw'ensonga eyo kati obwetaavu bw'endagaano empya obwetaavu bw'endagaano empya bwe badde tusoma mu kitabo kyakuva essula ya 24 olunywa olusooka okutuusa ku lw'omunaana Katonda ayita abaana ba Isirayiri ku lusozi olwayitibwa Sinaayi ng'ayagala okukola endagaano nabo ekyamazima abantu bano ne bagamba Musa nti Musa n'olusumbuwa ebyo Katonda byonna by'anaayogera tunaabikola ki tunaakolanga bwe tutyo naye ekyamazima twagenza okwetegereza ng'endagaano eyasooka ku lubereberye eyalimu okuwaayo ngambye eyasooka abantu gye basooka okulaba physically newankubadde nga si yasooka wakati w'omuntu ne Katonda kuba eri yakolebwa mu ggulu naye ngamba wakati ne Katonda nti abantu bano balina okuwangayo saddaaka era nga saddaaka zino omwana wattu tewavanga buva eri n'omala gakola mukolo ogwo gwalingako abantu specifically balina okukola ki okukulemberamu nga bwe bali bakabona okusinziira ku mateeka kye bayise Levitical priesthood be baali bateekeddwa okutembeeta ensonga eyo naye tugenda okwetegereza ng'ekyamazima bawangayo saddaaka mu yeekaalu olw'okutangirira ekibi n'omuntu okuyimira mu maaso ga Katonda nga alabikanga ataliiko kyakunenyezebwa lwaki ngambye nti alabikanga ekitaliko kyakunenyezebwa kubanga kyamwetagisanga okuwaayo saddaaka ku bubwe oyo eyalinga agenda okukola omukolo ogwo ogw'okutangirira ng'asooka kwetangirira mu bufunze n'olwensonga olw'okuba nti nno yali tasobola kubeera ng'atuukiridde kitegeeza ne saddaaka gye yali awaayo yali esobola okubeera nga tetuukiridde kyekyetaagisa Yesu Kristo oyo eyali atuukiridde tuli ffenna okujja okubeera nga atuukiriza oba nga ajja ekibya Oluganda nti ng'ajjawo obuzibu obwaliwo okusobola okubeera ng'atuukiriza endagaano eyo nga teriko kyakunenyezebwa kwegamba obwetaavu bw'endagaano empya tubulaba mu kuba nti bino byonna ebyaliwo mu ndagaano enkadde amateeka awo gaaliwo 10 saddaaka zaaweebwangayo naye nga tebisobola kumalawo obuzibu obw'ekibi emirembe n'emirembe so kati Kristo endagaano empya eyingirawo emalewo obuzibu obwo lwe lunyiri lwaffe olw'okujjukira better promises and better everything akatundu katino ketwolekeddeko kammande weewaawo ate nanga okwongereza ku ebyo ebyogeddwa endagaano kaliko omuto ogamba nti endagaano eyo ezziddwa bujja endagaano empya ezziddwa bujja tulaba nti Katonda ayita Musa okwambuka ku lusozi n'abakadde 7 ne Alooni n'abantu n'abalala ne Adabu so tulaba nti Katonda agezaako okulaga abantu bano kyayagala bakole oba batuukirize nabo bakola commitment tinaffe tugenda kukola ki tugenda kukituukiriza ekyamazima abantu bano bo balowooza ebintu bajja bikola ku bwabwe naye Katonda kyeyali ayagala nga ayagala bakole ekyo kyeyali abagamba nga abalengeza Masiya eyali ow'okujja era ng'ayagala babeere n'okukkiriza mu Masiya oyo nga Yesu Kristo omuwandiisi yalaze nti bwe baamala okulemererwa kubanga alaga nti bo baagaana bugaanya okutuukiriza sayidi yaabwe so nga Katonda ye yali faithful ku sayidi ye Katonda n'agamba abantu bano ate bantu bange sigenda kuddamu kola ndagaano
nga gye nakola ne bajjajjaabwe, wabula nina kutuukiriza eno okuyita mu Kristo Yesu, okwanjula empya. Yakola kwegamba eri gye baalemwa agituukiriza mu Kristo Yesu asobole okubeera nti ye nga Katonda titakyusa mu ndagaano ye, ate n'ekirala ti endagaano eno yali awadde Musa n'abakadde bali be tulabye nti ng'etuukirira mu Kristo Yesu. Kyovulaba ye yagiwadde omutwe nti empya nayo ezziddwa bujja. Kwegamba nina kyenyongedde okulengera awo nti Kristo endagaano eno empya Kristo gy'ayanjula. Kristo ndowooza yewenjawulo mu yo, naye yaliwo oluyi lwa Katonda yali mwetegefu okulutuukiriza nga bwe yali yalulaga. Sebo okwongeraku katono, yatugambye nti Katonda yali teyeetaagisa kulowalinga his standard olw'okuba nti nno abantu, kubanga yatugambye nti endagaano eno yaliwo era abantu baali basuubiza, naye ekyamazima byabakola ki? Byabalema. Ti olw'okuba nti byabatabukako yali teyeetaaga kussa standards ze abantu bano balyoke balokolebwe. Naye yalina okukola kiri kye twagambye ku lubereberye, eggulu we lyatuula Katonda ne Katonda nga bateesa engeri y'okunamu omwana w'omuntu. Yagambye nti Katonda yali teyeetaaga kukyusa tteeka lye lyali yabawa ngeri okutambulira mu ndagaano eyo, newankubadde okola ki? Okussa status ye, naye yatuwa omwana we Yesu Kristo nga garanti tuli ffenna ow'endagaano eno. Nkulaba owoze awo ndabyewo nnengeddewo. Kwegamba mu bufunze kye tulengera wano nti Katonda bye yali yayogera ng'alagaana ne Ibulayimu yali tayinza bizzayo mu kamwa. Teyekuba ndobo si mwana wa muntu okusuubiza ate nejjusa. Agambye nti nja kubeera naawe era olibeera mulamu emirembe gyonna. Namala n'agamba nti ensi yonna egenda kuweebwa omukisa mu ggwe. Abantu bano abazadde byo bagenda beeranga abantu bange. Kati olw'okuba basobeza mu ndagaano esoose abiveeko. Katono nnyo ssebo. Tulabeera Katonda nti bwe yatunuulira bajjajjaffe nga balemeddwa, ye ateekawo pulaani nti endagaano eno gye yali akoze nabo agituukiriza 100%. Buli kye yayogera then amala ajanjula. Bw'amala okugituukiriza agituwa ti mwoyo byonna byonna bijja kuba bikola ki ng'ali kwegamba nga amatidde ne saddaaka ya Kristo Yesu. Mu bufunze endagaano eri yasooka yaliko n'ebikolimo. Nti era singa abaana ba Isirayiri balema, Katonda ayogera mu kyamateeka, mu kyamateeka balwabadde lwa 6 okuva ku lwokuna okutuusa ku lw'omukaaga, ng'alaga sayidi embi nti singa tebaakolebwe bati bino binaakolanga ki? Binaddirira. Nti naye okuyita mu Yesu Kristo fe omukisa gwe twafuna nti bwe yajja n'afa ku musala Gologoosa n'agituukiriza, yagambye nti yafuuka ekibi ku lwaffe. He became a curse for our yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Nti kyobalaba endagaano eno empya teriimu nnyo bikolimo, kubanga twalabye teriimu bikolimo. Ensonga kibaga nti everything is better okusingako kweri yakola ki? Kweri yasooka. Weebale nnyo. Kwegamba abantu ayinza okuga nti endagaano empya tugitandika girabira mu ndagaano mpya. Waliwo wano Yeremiya 3:1. Nyensabye mukkirize tusomeko then tuyongereyo tugende mu kuwumulamu. In fact Yeremiya 3:1 lugamba nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Lwaki empya? Singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajja ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Endagaano yange eyo ne bagimenya, newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera Mukama.
naye eno y'endagaano gye ndiragaana ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwe ndigiwandiikira, nange naabanga Katonda waabwe nabo banaabanga bantu bange. Nga ku olwo omuntu takyayigirizibwa munne na buli muntu muganda we nga boogera nti mmanya Mukama, kubanga bonna balimanya okuva ku muto okutuuka ku mukulu ku bo, bw'ayogera Mukama, kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Mungi ali ku 3ABN, nsaba okkirize tusooke tuwummulemu. Bwe tukoma twagala kwetegereza endagaano eno ey'omuwendo bw'eti, ani omubaka waayo, ani atuyunga naffe okugiyingiramu? Tugenda kuba tumutegeera ebisingawo nga tukomyewo. Amen. Lesson Wiiki eno. Pros Hebraias, kigambo kya Lyonaani, ngamba Olugereki, ekitegeeza eri Abebulayi oba Abebbulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebbulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebbulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebbulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye? Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebbulaniya wano mu Leesoni wiiki eno, buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Mukwano gwaffe ali ku 3ABN kukulisaayo mu kuwummulamu, weewale nnyo okuba nti okyatambula naffe wano ku 3ABN. Twebaza Mukama akulabiridde okutuuka ku ddakiika eno. Gwali ku YouTube twongera okwebaza naawe, weebale nnyo bambi, weebalire ddala. Namwe mikwano gyange abali ku Facebook abatufollowinga ku Avento Media Productions, mukola bulungi bwereere era nsaba Mukama abatuweere omukisa. Mikwano tukomyewo ku Tuesday, twagala kwetegereza endagaano eno empya Mukama gy'asuubiza kuviira ddala eri mu ndagaano nkadde. Bamaze okumenya eri n'agamba no, sijja kukivaamu bwe ntyo, kubanga nayogera ekigambo kyange nti Ibulayimu gwe ngenda kuweeramu omukisa ensi yonna. Kati siyinza kusazaamu kubanga ezzadde lyo linvuddemu. Okiraba ate n'alyoka atugamba nti amateeka gano 10 nga gwe mutindo ogugatta standards. Bwe tuba tukkanya kubaako enkola n'obukwakulizo. Kati enkola n'obukwakulizo ge mateeka 10, tekuli na limu lye ngenda kussa wansi, alina sigala ku mutindo gwago. Kati ani ayinza okubanga agarantinga okakasa nti obukwakulizo buno bunaagobererwa? Awo we tutuuse ku Tuesday tulabe mu ndagaano eno empya omubaka waayo asingako obulungi yaliwa. Anja kusaba muganda wange nga tugenda okuyiga kino mu katundu kano Abebbulaniya essula ey'omunaana olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'omukaaga. Abebbulaniya tule bwagamba Abebbulaniya essula 8, omulabi waffe tuli mu Abebbulaniya 8 olusooka tuuka ku lw'omukaaga. Bayibuli egamba nti kale mu bigambo bye twogedde kino kyekikolo, kino kyekinyusi. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo, yatula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima. Mukama gye yasimba si muntu, kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era ne ssaddaaka. Kyekiva kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu eky'okuwaayo. Kale singa yali ku nsi tiyandibadde kabona n'akatono, nga waliwo abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali, abaweereza b'ebifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda nga bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga ayogera nti toolemenga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi. Kati olw'omukaaga noza lwobadde oyagala. Naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma, era nga bw'ali omubaka ow'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyo byakola ki
ebyasuubizibwa ebisinga obuki obulungi. Kwega tuli kati ku kwono. Tuli ku ono yennyini eyalagirizibwa ebyasuubizibwa. N'olw'ensonga eyo twatunulidde ku katundu kano ng'ekyamazima okuddayo mu nkola eri enkadde waalingawo bakabona abaatangiranga ekibi mu ggwanga lya Isirayiri mu baana ba Isirayiri. Era nga bano bakabona ekyamazima ekyasinze okunsanyusa ennyo n'okunzizaamu amaanyi oluganda ali eyatulaba nti bakabona bano baali tebasobola kutangirira kibi nga bo tebannaba kukola ki kwetangirira nga tebamala kwerongoosa nga tebannaba kwewalayo saddaaka nga tannaba kutangirira balala yasooka kwetangirira. Kitalo nnyo nti olwaleero waliwo abantu bangi nnyo abatwalibwa nga b'amaanyi, abatwalibwa nga basumba, abatwalibwa nga bakabona, era nga bagamba nti jangu nkuwa omukisa naye nga naye nnyinyi talina muki nga talina mukisa, ng'agamba nti naye yeetaaga mukisa naye agamba nti jangu nkuwa muki n'agamba nti teeka mu bbaasayo ekirabo eky'omuyiika nange nkwegayiririre. Tuli fena naye nga naye yeetaaga okumwegayirira webale nnyo. Twalabye nga waneeno Kristo yekka olw'okuba nti yatambula obulamu obwali perfect, obwali obulamu obwali obutuukiridde nga taliko kyakunenyezebwa, kyava yafuuka saddaaka ennamu era etaliko kyakunenyezebwa etuukiridde mu maaso ga Katonda. So he is a better mediator okwakwanako ne bali abali beetaaga okusooka okwerongoosa ate balyoke balongoose abaana ba Isirayiri. Tukizeeko ne Katonda ntuza ku Musa ono yennyini weewaawo kubanga Musa gwe twandise omubaka w'endagaano weewaawo ku lusozi Sinaayi tumulaba tugeraageranyemu ffenna ekisooka tugeraageranyemu ffenna ekisooka ki Musa yali muntu nga ggwawo si bwe kyali era yafa bamuzuukiza buzuukiza ekituufu. Yesu Kristo yafa mwana watu n'amagombe ne gatayinza kumukwatirayo n'azuukira okuva mu bafu. Olaba nga kiri beta. Ekyokubiri omusaayi ekyamazima Musa gwakozesa yakozesa guliwa Musa yakozesanga gwa bisolo naye Kristo awaayo omusaayi gwe gwennyini. In fact nga tukonyeeko ne kano nti omusaayi gw'ebisolo biri gwali tegutuukiridde era nga tegusobola kumalirawo ddala kibi naye ogwa Yesu Kristo oyo gwenjogerako muganda gwe ngutegeeza gwe nalabye mu Leesoni ya wiiki eno yagambye nti omusaayi gwe gwali gutuukiridde era nga gusande nga teguliko kyakunenyezebwa. Kwegamba saddaaka mu ndagaano esooka weewaawo eyasooka si yemu ne saddaaka mu ndagaano okitegedde. Kati muganda gwe kitobadde ogamba nga tunava katundu ako kyamazima nalabye nti omubaka ono w'endagaano empya asingira ddala bali abaasooka mu nkadde atya tulaba nti Kristo atutabaganya ne Katonda ate Katonda yennyini eyeetadde mu kifaananyi ky'omwana waki w'omuntu afuuse omuntu ate nga Katonda. Ekirala nti ate muwolereza waffe kubanga bali bagamba nti leeta saddaaka era kola ki gwe weerabire Katonda. Naye Kristo wano tuweetaagawo omuntu kwegamba akutabaganya ogenda direct gyali kubanga Katonda kwegamba yemu ku nsonga ezongera okutuyamba okutegeera nti really is a better mediator. Kyenjagadde ku ndagaano empya ekimu ku ebyo bakitulaze nti omuyima omubaka waayo agatta muyuka tufieri abasajja abaguzi b'amataka wategeera awo bayiro ne mu banka bano abagenda okufuna zirooni okusobola okukuwa era okubanga waliwo mortgage mukita mortgage mortgage kyeki mortgage muganda ngono eby'ettaka abitegeeranya biruddemu asobola okutuyambako nannyonnyola sooka otuyambeko awo weewaawo gwe musingo mortgage bw'oba ogenze mu banka
kituyita mortgage ogenda okufuna loan loan eyo gyofunye ng'osinzeeyo kyapa kya ttaka tugiyita mortgage. Naye mortgage eyo loan eyo tebajja kugikuwa nga toliiko muyima nga tekuliiko akweyimirira, naye akweyimirira omuntu oyo alina okubeera ng'ali wase kwekyo kye bagenda okukuwa oba kyotwala. Katugeze nga singa gwe oba olemeddwa nga ye yennyini asobola okusasula. Katugeze bagenda kumpa obukadde 2. Nengamba muganda wange matovu Jonathan, tweddira gumu njagala obeera omulima wange. Kitegeeza nkulabyemu obusobozi oba miliyoni 2 tisinga nemererwa tebajja kuntwala luzira, wabula gojja kuwanika bukono nti muganda wange alemereddwa, sente zizino zijje mu kkooti. Nfakuti newoobula kituufu bajja kuba basobola okukwasaganya. So era kyekino kyekimu Kristo kye yakola. Kwegamba wetulengera ekifaananyi kiri ekyokuba nti Kristo is a better mediator, nti ye ali wathe ekibanjibwa, omuwendo gwakyagulina, tigwe musaayi guno ogw'omwana gw'endiga ogwa Katonda. Fakiti ate Kristo ayitawo na nnyo kubanga ekyali kibanjibwa okusinziira ku byawandiikibwa nti asukkuluma nako, kwegamba ebibi byaffe okuyita mu kufa kwe abijja wati n'atulongoosa n'otulongoosa. Buli omu yali convinced, buli yali convinced na buli muntu yenna. Kintu kyomwogedde si musajja ali muwandiisi mukyala era n'agamba nti eggulu lyonna lyali emptied mu Kristo. Kwegamba Katonda mu kwagala okutumatiza nti atwagala n'okwongera okutumatiza nti mwetegefu okutulokola. Buli ekirabo ekisingayo okubeera ekyomuwendo the greatest gift was given to man nga Yesu Kristo. Kati kikyobanja nga omusajja wuuno alimu buli kyetaago kyeweetaaga okusobola okubeera omulamu emirembe gyonna mu ekiri. Mpozi okusigira omulabi waffe atulaba ku firi ABN ekifaananyi, omwana w'omuntu ayina embeera z'ayitamu bamalayika ze batalozangako. Omwana w'omuntu ayina embeera z'ayitamu nga n'omusumba amusumba mu kkanisa tazitegeera. Kubanga obulamu muganda ye matovu wayiseemu olunaku olw'ejjo sisobola buweerako testimony oba sisobola kubunnyonnyola okuggyako gwe kennyini ne Katonda. N'olw'ensonga eyo bano bakabona newankubadde nga bali bakola omulimu gwabwe nga be babaka ba Katonda mu biseera ebyo n'abantu naye baali tebasobola kulaba bunafu na bulumi muntu bwe yali ayitamu okunoonya saddaaka ezo nga sekinnoomu. Naye tulaba Yesu Kristo olw'okuba nti yessa, he lowered himself to the level of man, nakka wansi yali eddugala ekyenkanidde awo okujja okulokola. Ekyamazima yalumwako ku njala, yakubwa emiggo, yanyomebwa abantu. Kale olw'okuba nti embeera zonna zonna yaziyitamu, mwana wattu bali bakabona babeeranga b'amaanyi nga bayita mu bibuga nga baweebwa ekitiibwa. Naye olw'okuba nti Yesu Kristo yaliko mu nsi n'alaba obunafu bw'omuntu n'abulozaako, abeera beta okumeditating okubeera omutabaganya, okubeera olutindo wakati w'omuntu ne Katonda oba ne ggulu. Kubanga embeera zonna zonna omuntu z'ayitamu azikola ki? Azimanyi. Bwe kuba kulumwa njala yamuluma. So bw'aba akuwolereza ategeera ky'oyitamu, ategeera kyayogerako. Kiringa okubeera ng'olonda MP agenda abakiikire mu Parliament ng'ennaku gye muyitamu naye yagiyitamu. Bw'aba ali eri mu Parliament ng'ayogera ku nfufu y'ebusaabalaire waffe gye nzaalibwa, aginnyonnyola ng'agitegeera nga n'obulumi abulaba. Ey'eggangu kozi wayitawo ziranumbwawo. Ab'eziranumbwa bane twatumiddeko katugende ku katundu wano akawonezi. Tulabye nti mu ndagaano eno empya ekisooka omutabaganya waayo oba mubaka waayo yasinga ku Musa. Katwogere bwetyo kwegamba musingako obulungi, better covenant with a better mediator. But now look at this other thing, omulabi waffe, better promises.
endagaano empya erina ebisuubizo ebisinga obulungi. Muganda ngeyiga ssebo tukulemberemu awo tulabe endagaano empya ebisuubizo byerina ebirungi okusingawo. Yinza obutayawukana nnyo na mwogezi abadde mu katundu aka Tuesday kubanga era twogera ku mubaka y'omu. Katonda atulaga nti abaana ba Isirayiri bano yabawa ebisuubizo. Bw'atulaba oyinza olowooza nti ebisuubizo bino byawa abaana ba Isirayiri byawukana n'ebyaffe, naye nedda ebisuubizo bye bimu. Kubanga yatugambye nti the rewards ebisuubirwa okufunibwa mu ndagaano. Yes, nti endagaano zino ebirungi ebirimu ebimu, naye yatugambye nti eyina different kinds of promises. Ebirungi bye bimu n'ebisuubizo bya njawulo. Ekintu ekyo mukikwanaganye bulungi sinaba kukitegeera bulungi. Tugambye nti ebisuubizo kusinziira ku muwandiisi yagambye nti ebisuubizo bya njawulo naye ebirungi bye bimu. Simanyi oba ntegeerekese. Ebisuubizo bya njawulo naye ebisuubira bye biki? Kubanga tulaba abasuubiza ensi ekulukuta amatana n'omubisi gw'enjuki. Era twalabye ne mu lusuku alaga nti singa mugondera amateeka mujja kufuna obulamu obutaggwaawo. Ne kaakano era byebisuubizo byebimu bye tuliko. Tusuubira okufuna obulamu obutaggwaawo kuyita mu Yesu Kristo. Tusuubira okugenda mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Era ssebo fe abakkiriza mu Kristo Yesu tulinda lunaku olwo. Mwebalindirize. Ffe balindirize ssebo. Mulinze entuuko y'ebisuubizo. Kugamba tulaba nti ebisuubizo biri byali bisonga ku lunaku olwo. Kubanga wanu tugenda twalibwa mu ggulu. Ekyokubiri tugenda kubanga kwegamba ekibi kirungiddwa ku nfeetwe kuyita mu Mukama waffe Yesu. Wano yannyonnyodde wansi ng'agamba nti Katonda Katonda yatuukiriza endagaano ye okuyita mu kufa kwa Yesu Kristo. Era olw'obuwulize bwe tufuna obulamu obutaggwaawo. Obukakafu ku bulamu obutaggwaawo. Assurance. Yes. Yeah. So wenjagala okutandikira kubanga nange nnake nayizeewaawo kyenyongerezaako. Yatulaze ekyamazima ng'ayogera mu kitabo kyakubikkulibwa nti eggulu erijja n'ensi empya mbakola ki? Mbawa. Naye waliwo akanyumidde era bwe nadde nsoma mu kitabo kyakubikkulibwa yagambye nti amaaso gammwe n'amatu gammwe bye gatawuliranga n'amaaso bye gatalabanga ebyo Mukama Katonda byabateekedde mu bwakabaka bw'omuki bw'omu ggulu. Kale bwe nalowoozeza ku bulungi bwa Katonda n'obukulu bwa Katonda, mwana wattu abanga yasuubiza ku lulebere nti ndiragaana endagaano empya singa eri ndiragaana bajjajjammwe n'akituukiriza, tusoofuna ddala obukakafu nti ekyamazima ensi eyo gye yayogerako, kubanga yayogera ku nsi nekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, n'ebyo byali birabibwako n'amaaso era ng'abantu beesunga okubirabako okubituukamu. Naye abooluganda b'emikwano bagamba ku mulembe guno ogusembayo ffe tulindirira eryo eggulu erijja n'ensi empya. Mwana wattu ebyo amaaso gaffe bye gatalabako n'amatu gaffe bye gatawulirangako Katonda byateekeredde abamukkiriza. Gyatugambye nti byonna byonna byagwa dda nti okuyita mu Yesu Kristo ekyamazima tuyinza okunyumirwa oba okubeera mu ssanyu ly'ebisuubizo bino Kristo byakola ki? Bye yatusuubiza ebyo ebirijja. Era ekyamazima gw'atalina mwana toyina bulamu. Nkusabira muganda we mwannyinaze alaba firi ABN channel osobole okusenga omwana, kubanga ono omwana alina ebisuubizo ebisinga, era ebisuubizo ebisinga byebyo amaaso go n'amatu go gano bye gatawulirangako. Kubanga omuntu naye yandibadde yeebuuza muli naye kiki ennyo Katonda kyasuubiza mu ndagaano empya
kyataasuubiza mu ndagaano enkadde kiriwo, kubanga mu nkadde yabagamba atya? Yabagamba nti mulibeera bantu bange nange ndi bakatonda weewaawo. Ekyo ne mu mpya si bwe kiri, weewaawo kubikulirwa 21:3. era nakyo bwe kiri, kwegamba enjawulo eyo gye tubadde tunoonya nti better promises kibifuula bino ebisuubizo eby'enjawulo kyeki? Ye mukama waffe Yesu nti bwe yafa ku musalo egologoosa twafuna omukisa okubeera nga twawukanako ne bali ab'endagaano enkadde, nti ffe ku luno omulundi guno sadaaka yagikola omulundi gumu naye nga ya mirembe gyonna, nti era olwo sadaaka ye tufuna obukakafu bulabikako okuyita mu sadaaka ya Yesu. Ate ndowooza kati wawe tutuuse wano nga tuli mu kuwunzika, kubanga kati twolekedde okuwunzika, waliwo akatundu nyongere nange kino kyokukyekebejja nti mu ndagaano enkadde exchange omuntu agamba nja kukola ki? Byonna byayogedde tujja kubikola, tujja bikola maanyi ge. Agambye ki? Mateeka gali ameka? Gali 10 gokka. Tuba tulowooza nti gali mu 10 nti tunaazuula mugajjukira, naye gano 10 nago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kati ne basalawo nti bajja bikola. Tulaba nga balimu. It was found with the faults. Kyensonga lwaki weetaagisa empya. Naye tuuse kye tulabye era kyensaba banne munnyambeko nga tuwunzika twetegereze tugezeeko okugaayagaayamu kyekyokuba nti mu ndagaano empya Katonda ye yeeyama okutuukiriza byonna. Wano tetulabawo luumu ya muntu. Mulina we mulabye omuntu mu ndagaano eno empya ng'alina kyagamba? Era wano tulabye nga Kristo luli eri omuntu, it was man's efforts to reach God. But this time around it is God's efforts to reach man. So it's God in action. Yes. Wow. Endagaano empya nga ya muwendo. Ate nze nayagadde nnyo ne kyanjukiriza ku musajja gwe bayita Ibulayimu. Kubanga Ibulayimu Katonda yamusuubiza n'amusuubiza. Naye tolina olaba Ibulayimu nga naye asuubiza Katonda. Okwawukana ate ku bazzukulu be. Ye Westgate yabweteekamu. Yabussamu oli asuubiza. Ebulaga nti bwe yakkiriza ekyasuubizibwa ekimubalirwa obutuukirivu. Kati tulabe tuwunzike akatundu kano. Thursday endagaano empya esobodde etya okugonjoola obuzibu obw'okumutima? Ku mutima waliwo obuzibu ki? Ekyamazima omutima gujjudde okwerimba, gujjudde obuyinike, gujjudde okweyagaliza, gujjudde obutayagaliza. Sijja kukooya kansooke nsomeko wano katono ku mutima. Abantu bafune ekifaananyi ky'omutima. Omutima gufaanana. Omutima gufaanana gutya? Matayo 15 olunyiriri Yesu wano yayogera ebigambo ebyo. Matayo 15 omutima buzibu ki obuguliko? Kubanga wano agambye nti endagaano empya ekoze etya? Endagaano empya yasobola okugamba nti endagaano empya yasobola okumalawo ekizibu ky'omutima. Ebugonjodde obuzibu. Omutima obuzibu obuguliko obubuno. Matayo 15:18 lugamba nti naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Ebyo bye byonoona omuntu. Naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Saagala genda mu oli sayansi gwe mwagala ogendamu abamu ababulizi b'enjiri. Nze ndi ku kiki ekiri ku mutima. Obirabye? Kati bigonjoddwa bitya mu ndagaano? Nja kusaba otusomereko Ezeekeri essuula ya 3:26-27. Tulabe omutima guno gugonjoolwa gutya. Gugonjoolwa gutya. Obuzibu obuguliko. Katonda agenda tuwa mutima mupya, agenda kukola atya? Kale
tusooke tulabe Ezekiel 3:6 olunyiriri 26 n'olwa 27. bayibuli egamba bweti era ndibawa n'omutima omujja ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Bikula Yeremiya 31 n'olwa 33 tulabe oyo agambye nti alijjamu emitima egy'ejjinja n'atulipuresinga n'omutima ogw'ennyama omutima omugonvu. I'm here to serve you. Yesebo Yeremiya 31 n'olwa 33 lugamba nti naye eno y'endagaano gye ndiragana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwe ndigiwandiikira nange naabanga Katonda waabwe era nabo banaabanga bantu bange. Sebo ekyamazima bwe tubanga tujjukira gye tuvudde eri emabega mu kitabo kya Kuva essula ya 24 twalabye ng'abaana ba Isirayiri beekumiitinga beeyama okutuukiriza ebyo Katonda byali yakoze ki byali yalagidde. Naye ekyamazima twagenza okubatunuulira nga beegomba bannamawanga engeri gye bali batambula nga bava mu nteekateeka yaani muteekateeka ya Katonda. Musa tanava kuva ku lusozi agenda okukkirya wansi luvannyuma lw'ennaku 40 ng'abaana ba Isirayiri ne Aroni bwe abalekedde omukulembeze nga bavudde dda ku mulamu nga basizannyana nga baagimenya dda. Weewaawo. Kati wano solving olwansonga eyo Katonda yali yabawa amateeka ag'okutambulira nga gali ku mayinja tulifena naye ku mulundi guno mu kitabo kya Ezekieri olunyiriri lwa 36 essula ya 36 olunyiriri lwa 26 n'olwa 27 agambye nti agenda kutujjamu emitima giri egikaluba emitima egitategera Katonda emitima egitatambula nga kigambo kya Katonda bwe kikola ki bwe kigamba nti naye tuteekemu emitima emijja okuyita mu saddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo egyo emitima emigonvu emitima egikkiriza nti egiteeraga jjo nga jjo naye nga giyimusa Kristo emitima egimenyese Kristo abeere nga yalabika okufaanako ne Pawulo oluli yali akola maanyi ge mu buyinza bwe era ng'agamba nti nze bwe yamala okufuuka Pawulo oluli yali akola nga Sawulo naye bwe yamala okufuuka Pawulo tulaba omuntu omujja era omuntu omugonvu era omuntu ali ready okuweereza Mukama Katonda. N'olw'ensonga eno engeri bwegamba endagaano empya bwegonjodde ekizibu tujagendako mu Luka 22:2 twagala tulabe Yesu Kristo agamba atya abayigiriza be ku ndagaano eno empya. Twagala tukakase endagaano eno empya kuyita mu bigambo bye byagamba abayigiriza be. Kyakusaba otusomereyo Luka 22:2. Bayibuli egamba nti era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya ng'agamba nti ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Weewaawo. Kristo alaga abayigiriza be nti gwe musaayi oguyiika ku lulwo nange. Endagaano empya. Era alaga nti endagaano eri bw'oba osomye waggulu endagaano eri kwegamba bajjajjaffe bo baalowooza nti yakolebwa maanyi gaabwe ne batamanya obutuukiriza mu maanyi gaabwe. Ne batamanya nti bino byonna ye Katonda bye yagezaako okubawa ng'ayagala abalengeza ekyali kigenda okukola ki okujja. Kyova wano Kristo era akiddamu akikakasa nti omusaayi gwe gukakasa obunywevu bw'endagaano empya. Kubanga ziri endagaano zonna zajja zikolebwa musaayi naye guno ogugwe gwe guginyweza. Tweyanza nnyo tweyanzege baganda bange neesiimye nnyo okubanga tubadde tutambula ffenna tukirabidde ddala nti endagaano empya weewaawo yayanjulwa mu Yeremiya 31 paka kwa 34 naye endagaano eyo yaliko omuyima oba omubaka ate asingako obulungi okusinga Musa nga ye Mukama waffe Yesu Kristo era nga yiwa musaayi gwe okwongera okukakasa ekyo. Ne tulaba nga ebisuubizo byayo bya njawulo
ku bisuubizo by'endagaano enkadde kubanga ku luno Katonda yennyini mukwano gwange yali mu kweyama okubanga akyusa omutima gwo gwe tosobola gukyusa ng'engo bwe tasobola kukyusa ddiba bbala lyayo naye Kristo mu musaayi gwe gusobola okukunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Pointi enkulu eri nti ffe tuyingire mu ndagaano eno olw'okukkiriza mu Yesu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mpozi nga tuwumbawumba njagadde omulabi waffe alowooze ku kirowoozo kino. Omuwandiisi awandiika mu katabo kayitibwa Happy Path era omuwandiisi ayitibwa Lawrence Maxwell. Naye mu katabo ke waba awandiika anyumya emboozi enkoko bwe yali etudde weetudde ng'efumiitiriza ng'era eyagala kukyusa kifaananyi kyayo. Yayagala erabike ng'empungu ereme kuddamu kubeera nkoko era neesalawo mu bulamu bwayo obutaddamu kulya meezi bulaani kubanga enkoko y'emmere obutaddamu kookolima ng'enkoko endala bwe zikookolima nti neegamba nti nze bisigenda kuddamu bikwa nakati kubeera nga mpungu neegamba sigenda kuddamu kusula wano mu biyumba bino ebanzimbira ngenda genda nsula waggulu ku nsozi. Naye omuwandiisi abuuza ekibuuzo ekinene n'abuuza n'agamba nti enkoko eno kyagifuula empungu. Agamba nti newankubadde nga yessaako supagulu neteekako ebyoya by'empungu newankubadde nga yakyusa emmere gy'erya n'ekyusa n'ekifo tekyagifuula mpungu. Kitegeeza ki ekyo? Olw'okuba nti tuli abantu abaagwa abeetaaga okusaasirwa nga tulina muganda waffe nga tulina Katonda waffe Yesu Kristo oyo atakkiriza kusigala mu ggulu nakka ku nsi kuno olw'okufa ku lwaffe ffenna. Kaakano ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe oyo agamba nti takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Oyo agenda okusala omusango ate nga naye agamba tugenda kusala wamu naye omusango. Oyo omutabaganya wakati w'olulira omwana w'omuntu eyafuuka olutindo wakati w'omwana w'omuntu ne Katonda. Oyo kabona ow'emirembe n'emirembe gwe njagala okubategeeza emikwana baagalwa. Ye yekka ayinza okukyusa obulamu bwaffe, ye yekka ayinza okukyusa emitima gyaffe era saddaaka etuukiridde emirembe n'emirembe. Kale olw'okuba nga ye mubaka w'endagaano okakala endagaano ze tujja tukola abamu ne tuzimenya nayo ne yagamba nti endagaano ye ya lubeerera era mweteefuteefu okugikuuma singa tunakkiriza okuyingira mu saddaaka ye. Ne tubeera nga tukyusibwa mu bulamu bwaffe nga tetukyayogera nti nze naye nga tugamba nti abadde Mukama. Weewaawo sinze naye Kristo. Sinze naye Kristo yanaazizaako ekibi. Sinze naye Kristo yantuusa mu ggulu. Era sinze naye Kristo yekka yampadde omutima omujja. Mutuufu katunzikira awo twagala kuwaayo essaala muganda wange senfu mubadde tonatuweerayo essaala gwe oba otuweerayo essaala tugere nga tuwunzika. Katusabe. Kitaffe omulungi wesa twagala okwebaza kubanga obadde mulungi gye tuli ennaku zonna. Kitaffe omulungi wesa tuyize ku ky'okuyiga ekibaddeko omuntu ogamba nti Yesu Kristo omubaka w'endagaano empya. Ffe tuli banafu neefuuka amaanyi gaffe. Yongera okutuluŋŋamya Mukama Katonda waffe nga tuyiga ebyokuyiga bino tubijje mu bitabo bino ebya Bayibuli naye tubiteeke mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Gwe okule okuzibwenga bulijjo n'ennaku endala nnyingi bw'olikomya obwakabaka omuliro ogw'okubitusangibwa teteeseteese ku biro eby'omu bbanga. Kitaffe omulungi samubaddemu ebisuubizo bingi naye muganda wange ne mwannyinaze abadde batulaba era abadde batambula wamu naffe baawulira nga baagala ebisuubizo ebyo. Kkiriza ebisuubizo bye wasuubiza eby'endagaano eyo empya bisobole okutuukira mu bulamu bwaffe. Oliba okomeza obwakabaka omuliro ogw'okubiri tubeera abamu kubagenda okubeera mu kibiina ekinene okwaniza mu biro eby'omu bbanga nti gwe Mukama Katonda gwe twalindirira olwo tulyoke tubeera abantu bo naawe olyoke otulenga mu ffe nga gwe Mukama Katonda waffe. Bwetyo bwe tusabe n'okwegayirira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.